Emizannyo nga gino gye gigenda okutandika okusomesebwa mu bibiina ng'amasomo amalala omuli aga ssaayansi n'ebyafaayo, era abayizi bakolanga ebibuuzo mu ssomo ly'ebyemizannyo. Bw'abadde annyonnyola enteekateeka eno, amyuka kaminsona w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku masomero g'obwannannyini mu ggwanga Ismail Mulindwa, enteekateeka eno yakutandika mu mwaka 2017. Curriculum empya minisitule gyegezaako okutegeka egenda okubeera rolled out egenda okutandika mu 2017. Bw'enaaba ng'etandise learning area ejja kusomesebwa nga ssomero eddala lyonna. Mulindwa agamba kino bakikola okwagala okutumbula ebyemizannyo n'okubangula bagiddukanya abawera. Kugikwata kannabudde kyetaagisa kufuna basomesa, kufuna bitabo ebikwataganye n'essomo eryo. Abasomesa bo tetubadde na bamala, naye mu nteekateeka ya curriculum eno empya abasomesa bagenda kubeera kye twayise retooled. Tugenda kuba bituulinga kubakyusakyusaamu. Omuntu abadde ng'asobola okusomesa ekintu kimu abe ng'ayinza n'okusomesa ekintu ekirala nga sports. Abayizi mu ssomero ly'ebyemizannyo nabo baakubuuzibwanga ebibuuzo ng'amasomo amalala, era sirabaasi nnamba egenda kugunjibwawo minisitule y'ebyemizannyo. Esoboliza okubeerawo kati nga mu masomero ag'ebibuga tosuubira kufuna space eyo nnene nnyo yakukolamu bisaawe, naye ebisaawe bitono ebirimu tugamba nti bisobola okukozesebwa amasomero 2-3 ag'enjawulo. Enteekateeka eno Mulindwa ajanjulidde mu nkuuka y'ebyemizannyo y'essomero lya JSS eyeetabiddwamu n'amasomero amalala omuli Gayaza High, Buddo n'amalala. Emizannyo egyetabiddwa mulimu ensero, chess, volleyball, omupiira n'emirala. Frank Serugo, WSTV, Kampala.